Grace Seglinya ne Elias Sejobi mwebale nnyo olw'emboozi eyo gye mutuwadde. Abazigu bagwikiriza omugagga Kananura ne bamubbako ssente n'emmundu. Omugagga ono abadde ku Northern Bypass ng'ali wabweru w'emmotoka ye ayogera ku ssimu ne bamusumagizza. Poliisi etandise omuyiggo. Wabadde wakasatiro ku Northern Bypass mu bitundu by'ekyebando oluvannyuma lw'abavubuka batamanyiddwa okubba ssente obukadde 10 wamu n'emmundu 2 mu mmotoka omubadde naggagga w'ekibuga Kananura. Okusinziira ku batuuze bategeezezza nti Kananura abadde ayogera ku ssimu ng'afulumyemu emmotoka ye wabula wano omuyayi wamulabiriza n'amubbako ensawo ebadde mu mmotoka era nga agezezzaako okuba amasasi mu bbanga naye nga buteerere. Kati bibadde mu mmotoka maye n'akola ki n'asooba abikole ki n'abijjamu. Kati waabijjeemu ono musajja munene nnyo waabijjeemu musajja n'addukako kati wadduseeko n'addayo emabega n'akwata ki pisito ye waliwo pisito ebadde emabbali n'agezaako okuba amasasi mu bbanga akubye amasasi abiri kati wakubye amasasi abiri oli ayongedde kukola ki. Bonifika Sekandi ono abaddewo nga buli kimu kigenda mu maaso agamba nti alabye nga waliwo omusajja ng'alajanira mu mmotoka nti balina bye bamubbyeko. Ekibaddewo ndabye omusajja ku makya ng'ayimirira eri ku Nozaani gye ntunudde nga bamunyaga essimu bantu besitegedde n'agezaako okwerwanako ne bikola ki ne bigaana. We bigaanye deni ne badda nga banoonyenkereza kituufu atute tetumukoze eki tetumutegedde. Omuyiggo gw'emmundu gutandise nga gukulembeddwamu Afande Ahimbikire Dick ono nga ye osi w'ekyebando police station ng'ali wamu n'abavubuka ab'omu kitundu kino. Okusinziira ku defense w'ekitundu kino ategeezezza nti emmundu zino bazisanze nga bazikwesa embiwogoma naye nga waliwo omuvubuka amanyiddwa nga Fit yadduse n'ensimbi. Emmundu eyo okuba nti tusobodde ogizuula twegasse wamu poliisi amagye nange nga nze defense ne ttiimu eyange ne tusalawo okutaayiza ekitundu ekyo kyonna gye batusuubiramu okubeeramu embeera eyo ffenna amu ne bayita side ne betuyita side ne tusobola okufuna ekintu kye tubadde tunoonya. Defense ono agamba nti omuze guno gwa bubbi buyitiridde ku luguudo luno nga omuntu avuga emmotoka nga tasitaddeyo ndabirwamu waggulu ateekeddwa okuba ng'abeera mwegendereza. Abaana bwe bazze ne bapiikinga ki ne bapiikinga bbaaga ne basobola okukola ki ne badduka ne bagenda n'ebbaaga. Endabiramu yabadde eri wansi kubanga Northern Bypass nga bw'ogiraba eno oli atagimanyi Nozaani avuga emmotoka nga bw'akola ki. Obumenyi mu mateeka badde busufu naye poliisi yaffe egenze erwanyisaako kubanga nze nga nakajja wano bali banyakulwa abantu obusimu wano ate nga tulaba ne twagala obakuba ne bagamba mwe bagenda batta naye obumenyi bw'amateeka badde bukoze eki bugenze bukendeerako. Ku police station y'ekyebando Kananura alabiddwako ng'ali mu mmotoka ye ey'ekika kya Range Rover wamu n'abantu abakutte emmundu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wesigire akasiza nti waliwo emmundu 2 ezibadde awamu n'obukadde 10 ezibbiddwa oluvannyuma emmundu zimaze ne zizuuka. Ky'omukisa omulungi bwe tegeezeddwa ne tutandika okunoonyereza ensawo eno tugiguddeko naye ng'ekibulamu kyokka ze ssente ezaggiddwamu. Bikwekweto byeyongedde mu maaso nsobola okukwata abavubuka 4 naye nga ssente zo tezinalabika. So embeera bwetyo bweri naye nga abakwate bakuumibwa ku. Luko Weesigira agamba nti abavubuka 4 bakwatiddwa era nga bonna bagenda kuggulwako emisango egy'okubba ensimbi. Ku basirikale ababadde bali mu kutambula bwe balabye omuvubuka nga adduka era mu kudduka okwo kigambibwa okuba nti nno banne bamuggyeko ensawo eyo ne badduka nayo naye nga omu ku bo ayina akakwate direct kuba yalabiddwako abasirikale abamukutte ng'ensawo waliwo abavubuka abalala bagimuggyako nga bagitwala.
so kunoonyeza ko kukyagenda mu maaso. Mu ngeri y'emu Luko Weesigira akasizza nti emmundu Kananura z'alina azirina mu mateeka. Emmundu zino zikakasiddwa nti azina mu butuufu bwazo era n'ebiwandiiko by'ayina biraga nti renewingira license ye Kira Road. Byawandulu Boni, Salt TV, Omunnyo.